bwobeerawo ng'omuntu wo alina problem ey'okutya fear abantu batya ogenda n'omuwakazi ndaalo oba n'omugamba leero sijja kusobola omukenkufu ntuuliraamu wano n'alyoka atuyana ku TV nawe ne weewuunya kasasa Moses n'amugamba oyo tadda mugobi kubanga balina fear birungo byonna ogenda ne baba akuta amawulire bamuwadde speech ekyamaani abeera bw'ati ajugumira ebirungo tabiina biri ebya CBD kubanga bw'oba olina CBD oba ekirungo kino ekivudde mu Tonjatula oba confident omuntu akulaba nga yes awamaani era okuba confident kikulu nnyo kyovula bano Obama abasajja abazungu bamukiriza kuba omusajja alinga confident tagujugumira naye bw'oba osomye ku byafaayo bya Obama yakozesaako ku kirungo kya CBD naye ate nga ffe tumusinga kubanga Tonjatula alina CBD omulungi atabonyaabonya na bwongo. Era bwe tutunuulira mu mbeera z'abakyala bw'oba n'ekirungo kya CBD totya abakyala abasinga batya ate abamu bafuna n'ebizimba bya nabaana ebizimba bifuuse ebizimba ebyo biva ku hormonal imbalance naye CBD erina engeri eyamba obwongo okudetectinga nti estrogen asusse. Estrogen kye kirungo ky'abakyala ekibafuula nti bakyala omulaba nga bakyala anyirira alina hips alina akabina alina ebbeere kugamba nga asanyusa kati mu mbeera eyo ekirungo ekyo obwongo buba bulina CBD bumanya homoni zino zikyankalanye omukyala ono agenda funa cramps oba omukyala ono kati agenda funa obulumi ebizimba kati nga kibalance nga bikomandinga ebirungo ebyo biri expressing omubiri gubikyusa into prostaglandins prostaglandins lulimi lwerutyo lwa kikenkufu naye ng'omuntu otereera ng'owona ebizimba ng'owona cramps ng'onywedde ka oil kana Katonjatula oba ka electric diesel era okumanya electric diesel w'amaanyi abakyala balina mungi nnyo kubanga ye ali mu mabeere gaabwe kugamba bwe bazaala omwana amabeere gano agasooka ge bayita colostrum ago galina immunity y'amaanyi era kivula bagamba oyonsa nnyo omwana kyebagamba nti kyebatabagamba okuyonsa omwana aba afuna ekirungo kya CBD immunity neyeyongera waliwo obwana n'abasajja balusonjogwa alwala ku Mande paka ku Mande abayiramu omusujja nakanyama amuluma yenna bikaseera aba mulwadde nanyini kampani n'amugoba oba bosuwe kubanga aba mulwadde tebagamba nti yayonsa naye mu mabeere oba gatunuulidde CBD mwali gujjeko biri proteins biki CBD ono kategeeza omukyala ali awo nyonsa nnyo omwana ate bw'oba oli lubuto n'onywa CBD ate oyongera okuba obulungi omwana gw'ojozaala ajja kuba mugezi abenga bali abasajja abakozesa amagezi ngaba abasajja abayisirayiri balina ekitongole kyabwe bakiyita Mossad Institute for Intelligence and Special Operations Mossad basajja banoonyereza abo bakozesa bwongo era bamama baabwe baba banywa ku CBD bana abaana ne basigira nga banywa ku CBD no ava mu kabuto nga kana Katonjatula waliwo abasajja ba KGB abo barasha Vladimir Putin ali mu kuzinisa abangereza amazina amaganda bw'abafukamiza bw'abayimusa mu biwulira mu mawulire bwe musoma bukedde kubanga balina ekitongole kyabwe ekiba KGB counter intelligence KGB bamutawana batunulira nnyo obwongo abangereza balina M16 counter intelligence services n'aba Palestine balina ISI intelligence services aba basajja bonna bakozesa nnyo CBD kati oba oyagala okuzaala omwana omugezi va ku bino ebya Uganda bwe tukozesa CMI yaffe Chief Tenants of Military Intelligence ng'abantu bamuwa buyi ku buli kubanga mukwano gwo bamunywa mwenna n'akugamba nti muli mu bbala nze nno ndi spy n'ogamba spy ate gujjeye mundu tebakutegeere nti oli spy anti bwebyo tebalina CBD era oluusi balirayingana ku babaka omuliro ndo soba waba tabawadde information tebajja kukola kati ebyo babijjewo abantu babaweka CBD obwongo bukole ki bushapeninge semwai mumpulidde Chief Tenants of Military Intelligence munoonyereze bannamwe bye bakozesa CBD ng'ataka kukadduka fa Katonjatula kamwina awo tugenda ku bakyala abalina embuto musesema nnyo akyala ab'embuto bazibu nnyo omukyala akukyawa n'oweewuunya n'ogamba banaye omukyala namukoze eki bwakugamba ompunyira bubi ogenda kunsesemya fuluma gende wammwe baba mude kabuto kano kakomyawo muudu ezo ate omukyala bakita nuzia afunayo kano amatonda 5 n'agagatta mu kabuto k'ennazi coconut
n'amira tajja kuddamu kusesemera mukyala asesemera mu taxi n'ogamba bannaye leero nswadde ebambi hormones zikyankalana ne bafuna nausea ne baba nauseated bikaseera ayagala kusesema kabuto kano kamuyamba era ne bana abamenyisa amagumba waliwo abaana abazannya omupiira omanyi Uganda Cranes banansonyiwa abaana abo abasinga nasoma nabo era bo bantegeera bamuzeeyi Serunkuuma bw'oyogera ku Mukenkufu bagamba oyo n'amazzi muwa n'anywa naye ekyabalemesa okugenda mu maaso oluusi bagenda ne bazannya emipiira gy'ebyalo abasajja b'ebyalo bajjanga nkuba ajja n'akutema nga tolina mupiira ogenda okakkana nga akwononedde amaviivi kati abaana bwe batabaako nutritionist bakenkufu ogenda okakkana nga amagulu gavunze ogemulyako omwana yabaddeko Switzerland mu trials oba Sweden mu trials ate akomyewo wano ate ali mu Gomahia simanya Simba ogenda talent ennungi egenze bwetyo ne abaana abo beetaga kano kabuto ka CBD kayamba amagumba okuyunga bone regeneration kugamba mwana akalira mu yogurt alina calcium kalotekamu amatunda 5 n'omira magumba yamenyese yenna yanuuka kayamba ku bone regeneration tonjatula waffe mulungi nnyo eri abalemeddwa okuzaala kubanga kiri ku research nti nejjiri omukazi likola ekirungo kya CBD kubana kugambya abakazi balina CBD mungi nnyo era sperm gyewunyiriza kawoowako kubanga mu science wa reproduction ebyokuzaala tukimanyi nti ejjiri fulumya akawoowo sperm nejjange ewuga enkwaso teba target nawe muwava muwe mutyo yegwe sperm yegwe enkwaso entuufu yenyini yalina okuzimba enseno bw'oba togizimbye omanye eggwanga lyakola loss naddala gwabonyabonya bano abateega ababba era mu mbeera eyo obuto wafono watonjatula amatondo gano oboga tuddeyo ngogenda mu eri mu muzannye nambole naddala gw'omukyala oba oliwo omukyala gwe bayita wild tonight oye not a girl oba chajaga baba naye ndi kubwadde n'ensolo nkambwe omulaga ekiwato naye n'asiima nga tetokowa ayongeramu amaanyi supapa nawe omusajja omuywa nawe ensineku negamba bannaye musoka ayise akike kino nambolo kuba ekisaawe nawe neweewuunya kuba obwongo buba bukyaje nga tukimanyi mu nsonga ezo obwongo buno kasita bulwala oba tokyasobola kuperforminga era gwe naawe ateebaka abutono mulungi nnyo naddala gwabeeraawo ku sleeping pills nga teweebaka ajja kuyamba yafunako stroke n'osigaza sika ku mutima abalina kugamba enkovu ku mutima abalina stroke omusaayi nga tegukyagenda ku bwongo bulungi nnyo kabuto katonjatula ono oba ka electric daisy kajja kuyamba era gwali awo ng'oweewuunya nti bannaye nze ebintu bino ebya immunity buli kaseera mbeera wandwadde butono ajja kuyamba ate ekisingira ddala okunsanyusa ku butono nyina mukwano gwange bamuyita Professor Lumumba Patrick ali awo muna Kenya yayogera ku tragedy of Africa yaŋŋamba schizophrenia abafrika tetwemanyi bambi waliwo abantu abeerabira n'obeerawo nga mukwano gwo n'akwerabira muzadde wo naye n'akwerabira nyina mukwano gwange mu America mama we yafa bambi naye nga takyabajjukira nti bano be baana be nga talina gwajjukira obulwadde obwabita schizophrenia naffe Africa tulina schizophrenia twerabira ebyaffe ne tuddukira ku bazungu obulwadde bwe butuluma obwo ne mulimu obummonde ekabaale ate ne mubuyita Irish potato ne bumuwa mu Irish atalinnyanga na kabaale ate obujega bwansobera obuli mu Africa ate mumala obuwa mu Ireland ate ne mumala buteeka mu butto ne mubuyita ate French fries schizophrenia tumalawo schizophrenia yatuyisitisa aircraft witchcraft tulowoleza buddogo kanyuga wali abasajja bali mu mpewo batambula ne butono agenda tukomyawo ekitiibwa kya Africa tubenga tuli abasajja abakenkufu abayivu oyo obuto waffe watonjatula magero merere abasajja baamulaba ne bagamba tonjatula omukenkufu naye amwatudde kubanga namwe abali ku kemu oba radiotherapy treatment zino ez'ebirwadde binnamutanga cancer ayamba kemu okukola chemotherapy akola nnyo ng'olina CBD gwegenda obuuza bakyerupe era bamunoonya basiiba mu bibira wano banoonya buto watonjatula kemu atukole n'abo abali ku mpekeza ARVs appetite efa nnyo bonna ne bakenena kabuto kano kateeke mu mazzi okanywi oba wansi w'olulimi kubanga wansi w'olulimi waliwo omusaayi mungi nnyo kayingira mangu nga olaba abanywi b'omwenge bakuba ateeke no wansi w'olulimi ne kamukuba naawe gy'oba okateeka amatonda 5 onywa amazzi agabuguma oba okaliire mu nazi oba mu vaazo kajja kukolera naawe atalina appetite
wana tubutina appetite bwantama bwana mu bulise bube n'amagezi tetukoma bukomi kukola buto watonja tulalika ne tukola perfume ziliye z'ekisama zewe kuba nsinega mu musajja ono alabika yakalandinga entebe nenga za butonde leka kunyanga banno no yitawo buli omu ne bagamba Dennis ayise okumba ategwe John gwayise okubanga ka perfume mwaka manyira tuina kabuto kali akensoga akayamba kumvi omusajja baba mmemirimu n'abakyala kubagamba muzeyi wakazi kumbo kyali muvubuka nvumulo gobe nvine ebiwala atango kozesa akabuto kano akensoga ensike kogo kasiga mu nviri nabo tubukola wano tetukomyawo tukola n'ekizigo kiri ekiva mu kinzaali nga tekirimu ne oluwonzi lw'enkoko bulumanyi olwo newenkoko ne bwerwaleetya bwo terukaddiwa terufuna mbeera yonna luba lunyirira twalubateera mu kizigo kino ekya tamaric butter netuteekamu n'ekinzaali ekiganda mutuonyirire bulungi kwefaako gwe n'osiuka mande to mande era tetwakomaawo netugira nekiri ekinzaali ekigundi kyaffe ekigaji twakolamu akazigo akaleege tutu saaka masaji nga kubbe mwami aleme kuyitako negwe no kaseera ebere nalikwebaka ku kifuba nobanga oli alowooza gundi alina amagulu 3 oba emikono 3 kumbe ebbere gebase masaji ngeri tutu likomewo songa embere ate nga n'ebikumu ebake bulungi ekisinza malako ennaku omuntu n'asiiwuka n'alabye kabubi bikubiruma bikanywa musaayi abaana kati badda ewaka bali ku ssomero bali mu bisomba ku vidi mutwalireyo ebbumba lino amanse agoba ebiku twerwaneko ensi ya butonde tulina ogirya tuve mu witchcraft tudde mu aircraft abegase ku kizungirizi twende tugende tusonge embere.